Ebyokwerinda binywezeddwa ku kyalo Nkokonjeru ekisangibwa mu Kyengera Town Council bw'abadde balonda ssentebe w'ekyalo. Bano tebasobola kulonda nga 28 omwezi oguwedde olw'omu ku baali bavuganya Deus Barije okuddukira mu kakiiko k'ebyokulonda n'asaba kwongezebweyo olw'ebigambibwa nti waliwo abataganjula enkalala z'abalonzi basatu be bavuganyiza ku bwa ssentebe bw'ekyalo kino okuli Barije Godfrey Walugembe ne Edward Mutebi era abalonzi babukeereza Nkokola okugenda mu kifo awalonderwa. Oluvannyuma lw'okusoma enkalala z'abalonzi abantu ne basimba ku migongo gyabo be bawagira. Kyokka wabaddewo obunkenke nga buli w'okuba eriiso olaba musirikale era nga bano babadde bayiriddwa mu bungi okwewala emivuyo. Oluvannyuma bakuliddemu okulonda batandise okubala abantu nga Edward Mutebi awangudde n'obululu 475, Deus Barije eyaloopa n'afuna 340 ate Walugembe n'afunayo 3 bwokka. Deus got 340 votes. Mutebi Edward got 475. Akuliddemu okulondesa Sozi Stanley alangiridde Mutebi ku buwanguzi naye n'ayanjula olukiiko lwagenda okukola nalwo n'asaba bawangudde bakolaganire wamu. Wabula obuwagizi bw'Abannankokonjeru kikyenkubiriza Abannankokonjeru nti okulonda nga bwe kuwedde n'okutabuka n'ennyombola byonna bikole ki biggwe tutambulire wamu. Ayogedde byagenda okutandikirako naddala okuzimba enkolagana. Nze n'olukiiko lwange wamu ne Bannankokonjeru ffe tugenda okutandika okwekolera enkulaakulana. Temusuubira muntu kuva bbali kujja kuwaleeta kuno ki nkulaakulana. Lydia Nalweyiso yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.